mwenna aba media mwenna mbagasse wamu muli mutya tukumanyi omukyalo musiraamu naye nakulwaye tulaba zeko wa pastor Mugende nze mukyalo omusiraamu bw'ojja okusanga atasosola naye ate nsigala ndi musiraamu sikyuka naye sisosola wonna wala ekigambo kya Katonda mbeerawo newa bugingo mbaayo nze ntuula buli wamu wonna nempuliriza eddiini y'eddiini owulidde naye ngera nsigala ki nsigala ndi musiraamu kubanga bwetyo bwe nazaalibwa maama taata jjajja nsigala ndi musiraamu. Abasiraamu be bantu eddiini y'Ekiyisiraamu y'eddiini etaaga nnyo okusharinga bantu baabwe na ddiini endala. Ekintu kino okyogerako ki? Nze ewaffe gyenva banzikiriza kola kyokola kyonna kasita omanya kikyoli kyekyoka kye baŋŋamba kuba bandaba mu makyaki kwegamba ngenda mu masinzizo olw'ensonga nti oluusi mpulira ebigambo ebinyumira bwe mpulidde ekigambo ekinyumira ng'olwaleero pasita Bugembe ayogedde bulungi nnyo temuwulidde ayogedde bulungi bannange kwega nyumiddwa nze byennyumirwa kuwulira kigambo kya Katonda. Yes size nzeka nze ne mutabani wange jangu nze ne mutabani wange ye Abudu mutabani wange ono mwana wa brother wange ye Abudu naye era tutambula ffenna era ffenna tumanyi tusinziza wonna we tuba tusanza bwe babuulirira kino kimaze ebbanga wano najjawo dde wa pasita Bugembe atuyitanga basereebu ne tujja era najjawo dde emirundi ng'ebo esatu ya mirundi kiweze nzize n'ebintu bibiri nzize okusaba naye okuwuliriza ekigambo kya Katonda nenzijja okwerekera omwana wange nina Rose nze menta we nze maama we era mwagala n'obulamu bwange bwonna nawulidde olaawe nabagambye temumbuuze bitakwatagana ndaba Karo asembeza ne kamera bwati okuwulira nga njogera ekigambo ekyo nkiwulidde akyali muto anoonya owulidde ne lwekyo akyanoonya ne Nina akyanoonya kati bo be balaba omwana yayisa mu myaka 18 muleka ye neyesalirawo nze sobola musalirawo naye nsobola omuwagira bwe mba ndaba nga kyagezeeko kituufu. Kale ensonga endala ekyatubuzabuzaamu nga abantu babulijjo ne bannamawulire ensonga yawuma tubadde twagala otutangaazeemu tulaba gurupu mugiddukamu naye ku lunaku olw'Essande ate ntandika okwogera kuwuma tetunagitukamu tukiwadde tayimu abaana bakule abaana bagiraba bakyategeera omanyi bw'obanga oli musajja omukazi waba tanava mu maka tosobola kulowooza nti ona omumiisinga kati fe tusitepinzeeko ewe katono batumiisinge balabe ki kye tubadde tukola. Abali ku police board era abamu abatwala akakiiko kano okulonda kwayimirizibwa kiki ekiddamu tulinda ssente zireeta bava up country mubbanga kyeri byonna fe wetu tetuvaawo kati ani president tewali president tewali secretary tewali muntu yenna waliwo police board omuntu omuyimbi wabanga alina ekimuluma ayagala kutuukirira police board oba ayagala kumuyamba atuukirawo police board gundi chairman ye Semakula ani atasobola kutuukirira Semakula naye naffe asobola okututuukira police board teyakivaamu yava mu forum teyakivaamu leero nze nkyogerera takivangamu wabula ebigambo ebyali byogerwa byali bingi nagamba kasooke mbaweemu eddembe tewali president engeri gye mutanaba kulonda ate nga yabadde president
nedda bwe beeyasimbawo abeesimbawo bonna bwe baba nga bali ku cabinet bastepinga out of the office tosobola kwesimbawo ate ng'okyali bastepinga out of gundi office sikiwa nti abasigaddeko yayo kubanga emyaka gyayitawo dda emyaka buli omu akimanyi. Police board kuliko nze gwolaba wano kuliko chairman waffe Namakula vice mundi Sophie Gombya ne kubaako Kyagulanyi ne kubaako Bushington ne kubaako Pademan ne kubaako Sewa Jaja Sewa ne kubaako Julius Owaswangs. Police board etulawa etula ku umma tetutekengako over tetusobola police board ekigambo police mukiwulira tuli ku mateeka kwe tutambulira tetusobola kutekinga over nze sina time esobola kukola mu umma nina emirimu egyange tutambula ku mateeka yagabba naye nga yagabba saaliwo kwolwo olunaku naye fayo zabbibwa abaali mu office bagamba nti Phina nze saalimu naye abaalimu bagamba Phina yazze wano najjawo ki fayo nazitwala. Tuyina ebintu ebirala byetusobola balaga ne tugamba nti gundi mutunule ku kino oba president eyaliko ya indosinga wano ya indosinga ki nga tulonkinze police board byonna twabiragalagadde. Kyendowooza ekituufu Phina kyalina okukola komyawo bigundi files ezo alina ozizza tugende mu maaso naye ekiri between Sophie naye sikimanyi. Ayinza okusuwinga bwabanga ayagala buli omu okusuwinga tekitegeeza nti owiniza omusango tekitegeerezako ddala nti owiniza omusango osobola okusuwinga muntu yenna asobola okusuwinga naye omusango guwinize. It's okay kubanga yabikola eyakola ebiwandiiko ebyo byonna byatwala babikola babiri naye yalingawo Kyagulanyi Silver Kyagulanyi kati oyinza okugamba nti alina copies. Tayagala drama Silver Kyagulanyi tayagala drama. Kituufu Phina masanyaze ya kyankalanya kuuma nze bwekuba kukyankalanya nze tasobola kunkyankalanya n'olwekyo tasobola kukyankalanya umma nze tankyankalanya.